Lujja nali sikkiririza mu bintu bya kirogo. Nga tokkiriza mu ddogo. Abaana bandoga abo ne bansindikira amayembe ebyaddala. Omanyi otya nti baakuloga? Kati eje nali mbeera ntinda ku apartment. Mwalimu apartment 5. Amayinja nga gakuba ku nyumba yange. Josula? Yes. Kati omanyi nga zino tipa ezina amayinja amanene ag'omusingi gwa kalina bweba ebinudde bweti ng'egayiwa. Yes. Sound gye gakola. Yes. That happened. Kati eddogondoza liina amaanyi gaalyo. Kuba ekibuuzo ekisooka kye twandibadde twebuuza, go galiwa agakuba. Kuba gandibadde gali ku mabaati ne mu luggya. Yes. Ekyo kyajja luvannyuma nga wesanga na weeks 3 nti ye ge galiwa. Agakuba. Nga tegaliiwo. Kati ekintu kyantiisa nnyo ne ngamba, oh, so it's not about the property and the money, it's also about my life. Maybe it's a spiritual thing. Kyantiisa nnyo awo when salirawo ne nga ndowooza nve Uganda. Ebintu bya dating bino ku sites ezo byaddala simanyi oba ennaku zino bikyaliyo naye luli babeerangayo nze namufuna n'ogenda muli n'oteekamu details zo noli n'akuweereza nga naye asaakinga okumanya byali byaddala edda oyo Omumerika yampeereza ssente nga tandabangako n'ajja Uganda okundaba nampa credit card nangamba lya sente nze kasita omwezi guggwako nezijjako operating expenses kusasula nyumba mmotoka biki ezisigadde kadi gobeera nayo lya sente by that time nga ndi fala simanyi bwe balya sente ndi permanent residence of the European Union naye sinaba kufuna katabo ka Austria and I'm still thinking nkeetaaga oba sikeetaaga because when sigala ku permanent residence nkyalina akatabo kange ake Uganda but ebintu byonna abatuuze abalina akatabo bye balina kukola business kugula property kuritayaringireyo byonna mbisobola kati. Company eya Wildlife Millions EU abatuuse ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe. Zerujja omulungi atwaba okwetoola ensi yonna mugamba mutya bigenda bitya wonna wosinzira okuba ng'olaba vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Leero yanjawulo mukko kwezo ze muzze mulaba kuba eno ya muganda wange. Tulina ne products zaffe wano zasobodde okubeera nga ateekako omukono n'abikola ne bibeera perfect okuva mu Wildlife nga we tujja tubibatuusaako mu adverts zaffe ez'enjawulo. Agenda kubanga byonna abitubuulira engeri gy'osobola okuba ng'otereeza olususu nga togenze mu bino byakwokya mubiri. Kuba bukanga kagonja. Noba bukanga gonja. Nga bwe mulaba afaanana. Ekitegeera. Nabyo tugenda kubanga tukona omanyi nti abakyala mwagala nnyo okumanya akikola atya. So my musama. Yes. Nsanyusa okukulaba. Nange okusanga bro. Oh mama. Ndi so excited okuba nti oli wano. Nange. Amina. Obugalo nga buweweera. Amen, twakolanga lumbugu kate tukyalukuula. Ogenda kunyiiza abantu. Nkubuulira. Abakyalinamu traces z'olumbugu wendi tulina hand creams. Esobola okugonza ku ngalo. Yeah. Okay, kirungi. So kumbulize ku bannayuganda abatulaba tutandike. Abantu bonna abalaba n'abawuliriza Captain Music yonna gye musinziira mbalamusizaako nnyo.
amanya gange bampita Veronica Nabosa nga nsinziira mu kibuga Vienna, Austria. Yeah. Wakomyewo? Naze kulambula kati ennaku zino ndi mulambuzi. Sikyali wa wano. Wazze kulambula bulambuzi. Njawulira ajja okulambula ku wa wano. Nda njja okulambula oba ofunye permanent residence, abamu citizenship. Okay. Kati wakubuuza your permanent residence wobeera kati era gy'oba obeera. Kati naye wa wano aba akyalina akatabo ka wano permanent residence eri wano. Era ngeri kizibu nnyo okubeerayo ebbanga eddene bamusalira myezi 3 myezi 6 myaka 2 gumu. Webityo so yenjawulo eriwo kati goli mutuuze weeri. Ndi permanent residence of the European Union naye sinaba kufuna katabo ka Austria and I'm still thinking nkeetaaga oba sikeetaaga because when sigala ku permanent residence nkyalina akatabo kange ake Uganda. But ebintu byonna abatuuze abalina akatabo bye balina kukola business, kugula property, ku retiringireeyo byonna mbisobola kati. Sooke n'obulamu Kampala, Uganda. Ozaalibwawa obulamu butandikira wanga otuyisaamu kkone ku mbeera y'abazadde n'abooluganda bo. Okay. So nazaalibwa Kasangati. Nze ogenda okulaba nti wendi netegeera nga ndi Kasangati. Gye wazaalibwa? Yeah. That is Wakiso district. Wakiso district. Era Kasangati abantu bonna abataka bammanyi atamanyise mutaka we Kasangati. Kasangati wano Gayaza Road. Yes. Besigye omumanyi? No, oyo mugenyi yajja recently. Yeah. Naye oyogera ku bataka? Yes, I mean I'm 44 years old. Hey, you 44? Yeah. You look 35. I wish. Manyi bakulaba ebyaddala. You don't look 44. Okay, thank you. Webale kwerabirira by the way. Wow. So ogambye Kasangati oli mutaka. Yes. Bakuzadde otandise otegeera ng'oli Kasangati. Nga ndi Kasangati tuli wakati wanyini awali Total petrol station. Abantu bonna nga bamanyi ku kyalo nga omuwala ow'empisa. Mbuuza abantu abamanyisa oluguudo olwo okuviira ddala ewampeewo ku ssomero paka eri nga ku ssaza ng'eggayaaza. Abantu bonna mbuuza bubuuza nfukamira mbuuza abantu bonna bamanyi. Kati ate abaana ku kyalo mu ssomero nali mugezi nga bamanyi mbeera mu basatu abasooka. Yes, buli mwana yasomera Wampeewo primary school bonna bamanyi. So ku Wampeewo primary school tewasukkanga kifo kya kusatu? Ba OBs ne ba OGs munatujulira. Yeah, so when kulire Kasangati then mama wange ne tata bali tebabeera wamu. Kati nga buli holiday naddala esembayo mu mwaka batusindika mu kyalo ewaffe ekyaggwe musaidize mukono eyo. So yali last time ya P6 era tugenza okuwumulanga bulijjo. Nesanga nga tata wange ansigazza anganya okudda. Si kye nali njagala. So Kasangati wali obeera wa maama wa taata? Wa maama. Wa maama. Nga taata abeera wa? Nsonga Mukyagwe. Mukyagwe. Okay, so nga osomera wa maama in holidays n'ogenda ewa taata. Mukyagwe. Okay, kufuna bulungi. So otuuka okugenda okulaba taata oli mu class yakumekaawo? P6 third term. P6 third term. Ogenda okulaba ku taata nga bulijjo ekibadde. Taata ogambye nga akusigaza. Ngenda okulaba nga baga temujja kuddayo. Nali ne sister wange omutanzirako. Temujja kuddayo. Mama wange yagenda okutulinda tetudda. Then ne bamutegeeza nti abaana tebajja kudda. Nangamba naye oli muto nnyo embeera yeeyo nzibu. Akomewo wakiri musigazi oyo omukulu. So omuto n'agenda nze n'ensigala. Okay. And ne banfunira ekifo mu ssomero balita Nkokonjeru Demonstration School. Ndiraba. Yes. Gye nakolera P7. Era gye nasanga omusomesa wange oyo. Okay. Teacher ow'ebyafaayo. Wamusanga ku Nkokonjeru. Yes. Wow. Tujja kubanga tumufuna kajja tubulya. Okay. So in Nkokonjeru I was a good student also. Naye challenges embeera y'ekyalo gye nali simanyi biki byonna ebintu nasumbuyibwa nnyo. Ovudde mu kibuga almost Kasangati waba wakuze bakututte mu kyalo Nkokonjeru. Yeah. Obulamu
bwali buzibu in that bukyanga nkula kutuuka wano ndabye abazadde bangi abaavu abasembayo. I have never seen omuzadde aweereza omwana we mu kisulo nga talina mufaliso. But that happened to me. Taata yakusindika ku ssomero nga toyina mufaliso. At your age, P7? Yes. Nga ku ssomero bagabayo emifaliso kiki? Omusomesa anakubuulira oba balina gaba. Kyewuunyisa. Yes. Mukeeka blanket. Nesuuka. Byeyakuwa. Yes. Nga tekuli mufaliso. Yes. And I was wondering, kino oba kiba kigenda kukolebwa kitya, but nga njagala nnyo okusoma. So I'm like, kale si kitegedde naye tugenderaawo nina okusoma. Yeah. So gwe twamugamba ntaata nga sifunye mufaliso. Namugamba naga talina ssente. Okay, kitegeerekeka. Then home wali osula ku mufaliso? Yes. Nga lwaki totwala ogwewaka onaaguzanga okwo? Nali sigusulako bw'omu, tugusulako ne baganda bange abalala. Kati omu tayinza kutwala ate abalala basule wansi. So mukeeka gwo n'ogenda nagwo gwe gwakweyimirira. In that I think ng'omwana wakitegeera ntaala talina ssente. Kubanga that time taata wange yali talina naye ate nga sigamba nti yali talina okusinga abantu abalala. Nga bwe nkugambye nti waliwo bendabye nga bamusingako naye saalabako aleeta mukeeka. Oh, at school. So wakubamu ekifaananyi to you walaba nga tekyali kituufu. Waliwo engeri ya negligence. Taata yalina abaana abameka ewaka? Nayina bakulu bange babiri, nze nali wa kusatu. Then ndowooza nga waliwo abato abalala basatu abamaama wange omulala gwabeera naye. Okay, so abaana nga 6. Nga naye abamaama wo muli babiri? No, maama wange yalina abaana baganda bange abalala abakulu. Ngamba mutaata wo? Mutaata wange ya babiri. Baali babiri. So gwe wali asigaddeyo. Gwe nge yakiyitamu. Tuyo olowooza taata yasinziira ku ki? I mean, wabeerawo obuzibu mu family naddala abaami bawasizza oba omukyalo omulala. Ebiseera ebisinga omukyalo oyo asobola okuinfluencinga endowooza y'omwami n'ensalawo ye. So waba yamugamba tewali ssente z'ebyo era naye n'agamba tewali ssente. So at home maama ya influencinganga nnyo. Ogenda okubeera ewa taata osobola okujjukira ekiseera ekyo maama ne taata we baayawukanira? Yes, I think I was about 4 to 5 years. 4 to 5. Osobola okuba ng'ojjukira. So mukwawukana abaana ne mugenda ne maama. Taata n'asigala ng'ali independent. Awasiza embaga. Yawassa embaga. Yajja n'omugole bwe yali awasizza we Kasangati ne babeerawo emyaka mitono ne bagenda mu kyalo. So okwawukana kwa taata ne maama kwava ku mbaga y'omugole gwe yali afunye. Era kino ekintu abantu abali eyo oba tonnawasa oba mwami ttone oba omuntu yenna. I think omuntu gw'ogenda okuwasa tobeera ng'embuzi nti ne bamufunira enkazi ne babeera bonna. Kyowulira ku mutima ky'oba okola. Nze nsuubira taata wange yali ayagala nnyo maama wange kuba maama wange wali wakola nnyo ate ng'akola mukozi nnyo. Naye kyempulirako kye yanyumyanga senga wange ne jjajja wange omukazi bagamba omukyala yazaalako olina ofuna omukyala atazaalangako ofuna omukyala omulala. Awo embeera ya taata wange ndowooza we yakyukira. Eri maama wammwe? Yeah. So it is family that influenced okwawukana kwa maama wo ne taata wo? N'embaga tetwagibeerako twagiwulira nga byaggwa dda. Kababemu abaana temwali ku mbaga ya taata wammwe? No, twalaba mugole ngazze. Then omugole bwe yajja era nga bw'omanyi ebya family mubaamu abalala ne banyumya ebyaliwo. So mwekyo omugole ekitegeeza bwe yajja yasookera na maka ga maama wammwe? Taata wange yalina ennyumba e Kasangati, yalina plot n'ennyumba e Kasangati. Gye mwalimu ne maama wammwe? No, maama wange ng'apangisa. Wait, kijja kitya? Mwe mwali e Kasangati mwabeeranga ne maama wo ne taata wo? Initially? Yeah. Nga taata wammwe? Ng'oluusi abeerayo eno maama gy'apangisa, oluusi ng'abeerayo eno ewuwe ku nnyumba ye. Kati bwe yaleeta omugole we n'amuleetera. Lwaki maama wammwe yamufuula wa muzigo ng'ayina mmwe
ate n'asigaza ennyumba y'amakange enjereere. I think those byali bya mirimu kuba balina business bonna nga balina grocery ne restaurant kati nga maama abeera ku emabega wa business. So ng'iwaka yo yalekayo ate nga si wala nnyo ne we yali akolera. Tewali wala. Anyway, ebyo bibuzaabuzaamuko. Naye nga bw'ati omugole wajja ne kireetera abaana okuba nti tebafuna kusanyulya maama ne taata wamu. That's it. Yeah. So njagala tulabe obulamu ng'okomyewo eri maama. Taata mubadde naye ekiseera kitono omugole yamutwala. Ng'abaana omanyi tulina engeri gyetutuuka nga tulina okuconnectinga abazadde baffe. Naddala mu kaseera kano nga baawukanye. Kiri kitya today wakati wo ne taata ne maama? Unfortunately, mama yatugendako when I was 18, 19. Mama maze okusoma senior 6. Yeah. But mumisinga nnyo kubanga ye tewali kyeyerekereza. Ate naddala ekyakwatanga kunze. In fact, for some reason yankubanga nnyo okusinga baganda bange. Simanyi era obuvunanyizibwa obusinga buwanze. Agamba ekyemisana jangu ombuulire kola budget nampa ssente. Nze mmanyi obangula kilo z'ennyama mmeka, amatooke ga mmeka, muceere gwa mmeka, abumpa obuvunanyizibwa. N'asangako ekitali kikole agenda kunkuba. Naye nina baganda bange abakulu n'abato n'abaana babeera waka naye nga obuvunanyizibwa buwanze. Naye ate ng'amanyi njagala nnyo okusoma. Era bwe kyatuukanga ng'oba waliwo kye neetaaga ku ssomero oba bakyetaaga sikifunye bangambye eddayeeko okifune. Kyonna kyalinawo awaka. Ng'akuwerawo. Ne bw'oba talina ng'alina ebisolo bye byatunda mbizzi, mbuzi, nte agamba mugende ku bbuca mubuuze oba waliwo agula kya mmeka. Girodde mangu ku ssomero. Okay. So talina kyeyerekereza. Yakuyirawo omubiri. Yanjirawo omubiri. Kinnumamuko oluusi nti taliiwo ate kulaba kiki endi kati. Wano mukudda gyali ng'ove wa taata. Taata yasigala akuweerera. Yasooka n'abeera nga tampeerera, maama n'antwala ku Our Lady eGayaza, Our Lady of Good Counsel. N'esomerayo S1 until S2 first term. Kati ate taata n'agamba banfunidde ekifo St. Kalemba SS Nazigo. Ne bantwala n'enzira ya this time n'omufaliso n'ebirala. Okay. Ekitegeeza taata yamanya nti omwana ono yalibanga embeera eri yamulemesa okubeera eno okusoma n'addusala wadde yeeri. So wano atereezezza everything is okay. Nsomye St. Kalemba up to senior 4. Ne mmala era nakola bulungi. Ne mmala then bwe twatuuka A-level nali njagala kola combination bagita BAG. Biology, Agriculture, Geography. Yeah. And that time, yali offered only mu masomero abiri mu Uganda, Makerere College ne Wairaka. Makerere tebampa, oba bampa, but maybe the money. Wairaka bampa, ate nga n'essente zisoboka. But again, my father came in, n'agamba, ekintu si kirungi kwogera ku ssaawa eno. Kati nga nze omuntu alabye embeera z'abantu. Kyeyo mu bantu ab'eggwanga bweriti. Saagala ogendeyo. In the end, namaliriza nkoze A-level ku mukono Bishop SS. And the combination that I didn't like, nakola history, economics, geography, fine art. Yeah. Yeah. Heg, fine art. Well, naita bulungi. So, mukusoma awo. Nali ntandiseeko e Makerere nsoma Bachelor of Tourism. Ekyamogo bampa ne saayagalayo. Awo wonna nga taata yaweerera? Yes, awo wonna nga yaweerera. Kati bwe mmala tula senior 6, kyambogo bampa ku government. Naye nga saagala byabasomesa nga bampadde byabasomesa. Ate nga nenjagala tourism. Kati nsomako e Makerere omwaka gumu nga maama yasasula ate awo yafiira. Maama? Yeah. Kibi nnyo. Ne binkyankalanako awo. Kati nesooka ebyokusoma ne mbiwummuza ne mba mu byakweyiya haso. Okay.
kampani eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Bw'abyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gw'ali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 ssente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe. Kale tukyali n'omukyala Veronica Nabosa nkuba kyeyo ng'abantu bonna we mukiyita buli afuluma eggwanga lino n'otambula n'ogenda wodde obeera nkuba kyeyo. Ekyeyo kya mirundi mingi. So gwe tuli naye yawangalira mu ggwanga erya Austria, Vienna, era nga gyali nga business woman, consultant, era nga mukyala muzadde. Atugenda kuba tuyitambula mu bw'omukyala afaananako waatyo naye ng'ekisinga okubeera ekikulu eri buli munnayuganda atulaba kwe kumanya engeri gye yakikolamu ava atya e Uganda okubanga ate yatutegeezezza nti n'ensi yakatambula ensi 4 naye nga si nti maama wo bataata we naye nga ye ng'omuntu Katonda amukwatako okulaba nti akimeekinga. So obulamu bulungi, buli kimu kyatambula bulungi ng'oli mu ggwanga Uganda. Yeah, alhamdulillah. Uganda enyuma Nnyo. Enyuma muki? Akasana kanyuma. Akasana kalungi, emmere nga bwe gambye nti ntambudde more than 40 countries era ate ebiseera ebisingira nsula mu bifo ebirungi. Naye ogenda n'osasula accommodation nga kuliko breakfast buffet. Apart from the different shapes and colors of bread, it's just bread and fruits and vegetables. Naye wano bakuwa breakfast buffet Uganda. N'ogiwulira. Nadde ne bakwano bange okuva e Canada. Abamu bazzeeyo nga nabalwadde because they couldn't resist. Emmere nnyingi ate buli kimu nga bakyagala. Balya ne bannange nga ensi yaffe obisikale bingi bitutabukako naye tulina bye twenyumirizaamu I think. Omusana n'ebyokulya nga we biri. So wotyo obugenyi bwo bukyatambula bulungi nga ewabubaze. Yes. Tuli ku 4 points by Sheraton. Nze gondeseeyo. Ate obeera wano nkuleeta wonti. Wadde ndi Uganda negondese wano by the way. Kibanga omunayuganda omu ng'alina gy'abeera ekyaggwe naye nga lwawo okujja mu kibuga. So naffe wekitobe kibeera nti makyasi tubeera mu Kampala naye 4 points tugiraba ku TikTok, tugiraba abantu nga beeyagala ffe nga munaye tuli eyo. So nebaza Katonda mwannyinaza ndeese wano. Alhamdulillah. Baga era kati batandiseeyo beeba abasama. Naye abasama bye baboogerako naawe weebiri. No, nze byange biralamuko. Gati era nga bwe tusomye obulamu bwe butambudde. Kiki shame abantu abakola embeera eyo gye muyita ey'ekisama aba alina kyayagala okukakasa. Sina kye njagala kukakasa. Tokakasa? No. Degrees nsomye ne ziggwayo up to the PhD. Nsomesezza nkoze omulimu white collar job. I mean, mbeera bulungi, nina business yange, ndabika bulungi. So what? Sina kyengezaako kakasa. Ate notulaga nti oli wanjawulo mukko. No, kyolaba kyekyo. Olaba nga ndi fala era kyekyo. Kyoli. Yeah. Teri kukyusa, teri kufakinga, teri ki. Nothing. Teri kutulaga ku sente nti oba gwe bibyo. Teri open back kasuka sente. Mwavu tali bulungi kyekyo naye nze munda yange. Ndi mumativu n'embeera yange. Gy'olimu. Chovola abantu ne kawigi tetukalaba. Tawali wig. Awe tuli. Kakati omunayuganda atulaba njagala omuyiseemu ko ku bulamu bwo.
wane waka nga tonnatambula kufuluma ggwanga lino kyali kitya wabuteekateeka otya paka leero tunatuuka ku ngeri gye wagendamu n'engeri gy'ozimbye obulamu ebweru w'eggwanga. Kati awo mama amala okufa ntandise obulamu nali nsoma Makerere ne bigaana olw'essente ntandika okweyiya nkoze. So wasomako Makerere University? Yeah, myaka 2 n'ekitundu. No graduating? I did not. You didn't graduate? Yeah. Nga sente ziweddewo. Sente zaabula? Ku myaka egyo 2? Yeah. Wali osoma ki? Bachelor of Tourism. Wali osoma tourism. Wokoma ku myaka 2 tebakuwayo diploma? No, I thought I would nali ndowooza nyakola side hustle bwenkola nempeza sente nekyankaluubiriza okwebeezaawo okusasula school fees okukola nengamba owange kanfokasinga ku kukola wendiba nzifunye ndiddayo nenkola kosa endala oba nemmaliriza. Actually after Makerere awo nga ntandise okukola nga kasente weekali nengamba naye kati ate era nina ne chance okusoma bye nali njagalira ddala njagala nnyo science. So nentandika okusoma awo bayitawo Vocational Training Institute Nakawa ku Spear. Makerere bigaana oviirayo awo. Yeah. Tokomyawo ate ogenza osome ewalala ku institute ye Nakawa. Nakawa kati awo nsoma automotive engineering. Naye si degree. Maybe it's a certificate. And then after that, ekyali mu plan yange ngende Kyambogo nkole diploma. Then I could upgrade nfune degree nga njagala okusoma. Wait. Abantu abasinga wofailinga mu by'okusoma naddala nga ssente bikomaawo. Naye gwe tukulaba nti ekikulemesezza wali ssente ate okyali in line of kusoma kijja kitya? Simanyi nayagalanga nnyo okusoma. Wayagalanga nnyo okusoma naye ssente tezaaliwo. Financial support ogijja wa thereafter? Kati anti awo nina business. Actually business bili. Yeah. Studio ne internet cafe ku Betsame Nakawa. Business zino zitandikawo otya? Business yaso kati awo in between mama amala okufa ense nkubye mfunye boyfriend. Ku university? No. Out of university? Yali nkuba kyeyo ng'abeera Bungereza. Okay. Omujjawa. Nga bazibu bakufuna ebiseera ebyo. Twasisinkana baalingamu nga bajja ate batusanga nga tuli bafala. Akuwa paundi 10 n'okikyusa wali eri bannange ng'olaba sente zaali nyingi. Zaali nyingi. Yes. So yansanga ndi awo mu nnaku yange maziga nkaaba buli ssaawa nkabira maama wange biki nankwata ku mukono bambi mwebaza ebiseera ebyo ebyasooka. So namugamba ekintu kimu I don't know I always have an objective buli stage y'obulamu gye mbeerako. Awo twansikana namugamba ennaku ya maama wange yannuma nnyo njagalayo omuntu ali close. Nga naye by'abasajja mbimanyi. Oluusi abeera awo n'akumenya omutima era n'oddayo mu nnaku. Ng'alimba. Namugamba njagala kuzaala mwana kuba mmanyi bwe nzaala omwana ye muntu ajja okumbeera ku mutima nga maama wange bwe yali. Ng'aseka ng'alaba biboozi. So era twabeera awo n'enzaala omwana mutabani wange wa myaka 19. Ono mutabani? Yes. Wamuzaalira Uganda? Namuzaalira Uganda. Mu time ya hustle? Yes. Katonda mulungi omwana andabye ng'omuzungu. No. Twatandika okutambula nga wa myaka 4. Eri embeera yeri yemukyusizza? Yeah. Okay. So 15 years azimaze. Eri bweru. Yeah. Bambi. So kuba kye yayingira mu bulamu? Ayingira mu bulamu bwange tubeera naye nanga mumanyi bankuba kyeyo be Bungereza munansonyiwa abasinga obungi temulina nnyo mulamwa. Abakyala n'abaami? Mutusa naddala abaami mutusanga wano nga tuli bafala and you take advantage of that. Kati ate naawe obeera n'amaalo wano ng'obeera Uganda ogamba bannanga ayinza okuntwala e Bungereza. Abasinga tebaagala abakyala. Okuntwala e Bungereza naye ngendeko e Bungereza. Obeera omwewa tomanyi nti muyaaye muzibu. Kitegeera. Twabeera awo naye nagenda okulaba ng'era embeera ze tezikwatagana n'ezange with time. Nasinga kusumbuyira mu biki? Okugeza omwana bwe yatandika okusoma. Wali wonna byali birungi ennyumba agisasula myezi 6. Upkeep abeerawo biki byonna. Kati naye omwana bw'atandika okusoma
atandika okwebuzabuza ku bya school fees atandika okwebuzabuza ku by'ennyumba akyusa amasimu nkubira tomufuna nenga yeddala yali nkuba kyeyo nga n'akatabo akalina ak'Ebungereza wali omaze obbitegeera matches mwali mwakaconnectinga wali tewakula naye tewamulabako before mwesanga bwesanze iwe omusangawa mu Kampala bino ebyo bawala kutambula mukiki n'ogwa mu nkuba kyeyo lake ayu kuba bangi babanoonya n'obbanoonya yebuzabuza kati nagenda okulaba ate nga kye nali mbaze nti nzigweko ennaku yokkaabira maama wange ate ye abinzizaamu takyalabirira mwana ennyumba takyagisasula akyusa amasimu abuzabuza kati bwamala ate n'aboneka nga mwezi ate n'akomawo awo n'abeera mulungi kaseera ate naddamu nagenda okulaba nga byensumbuwa bambi nga bimutwala biki bye wawala mu nkuba kyeyo bibalo ki bye wayinawo ng'obulamu bwo buyingidde mu nkuba kyeyo yafaayo okulaba nti nina ennaku ya maama wange nanfaako ekyo kyali kirungi but nali mmanyi nja kubeera naye bwe ntyo naye nagenda okulaba ate nga mulalamuko tewalinamu kibalo kya kumutambulirako nti kemufunye Ebungereza era nali mmanyi ajja kuntwala Ebungereza erimu ku byali ebibalo byo naye ate nga alinayo empeekeraze eyo Ebungereza birala nnyo okonye ku pointi awo musaasira bambi abasinga bonna tulawo okumanya nti eri family birala bainako empeekera nga wogambye ate nalina okukulaga nti si we biri so wekyali nga bijja kundwisa mbeera n'ebirooto byange bintu byenjagala okwekolera ate bw'oteekako stress kyamaziga biki ebyo odda nnyo emabega nensalawo obwongo bwe mmala nga nkaaba ndowooza ebyo I think mbumale nga mbala ekiddako so mutima gwange neneematiza kale tukibale nti omwana wange mulekwa oba nange ndi namwandu kuba weeri abakyala alina abaana 6 bawe naafa amulese mu muzigo naye abalabirira mwattu n'abasomesa ne babeerawo so nekitwala bwe ntyo nti kale tugambe oli mugenzi takyaliwo yes I had to make a very significant decision at that point mangu ate nsalawo nnyo mwekyo nga kyekikutuusa kwekyo gamba nti kansala yoda kwa yali abulawo omusajja wattu ate n'akomawo n'abaako kyako byonna bijja kundwisa so I needed ekintu nga kiri constant nga kitambula nemmanya nti kati omwana nze namwezaalamu nze ngenda omulabirira nange nze agenda okwerabirira kati oli ne mujjira ddala mu kifaananyi so otandika okukola nakusupportinga oba gwe weetandika yansupportingako naye era yali wakundwisa kuba business gye nasooka okukola ku Betsam namugamba ebiseera ebyo internet tezalinga bwe ziri nti kati ziri ku ssimu buli omu ayina byali byagenda mu internet cafe so bwe nakola research wange nenga njagala kola internet cafe nanga bayinja kusupportinga mu ekyo tujja kuweereza computer okuva Ebungereza biki computer tezaatuuka naye nga ate edduuka lisasudde mwaka mulamba ne computer tezijja nga yakwadde ssente za rent yes nendaba nga tekigenda kutambula nentandika nze waliwo Daniela Atimo Mani mchala wa Chameleon aina tata w'omuto yalinga father muyitale bamuyita Father John abeera ng'eyeruzira kati ng'aleetanga computers okuva ebweru eza second hand nga waliwo nga ku vocational institute ne babagabira computers ezo so I went kuba nali na volunteeringako ku Radio Maria eyo namugamba father njagala kukola business njagala ku computer even if I pay in installments. Nampa computers natandisa nenfunayo obusente nenconnectinga internet nentandika okola. Watandika ne computer meka? 10. Ekyo kinene nnyo ebiseera ebyo. So watandika mu internet cafe. Obulamu ebutandikira. N'okolako ki ekirala awo? Kakati awo bwembeera awo mu internet cafe obeera ne access ku internet. Nengenda ku dating site nenfunayo omu America, Kenyan American. Nga waddala ebyaddala. Because he was an IT engineer ngakola mu Silicon Valley, California. Ate yanjagala nnyo alaba olugendo lwange amagezi gange. Soko mbuulire ebintu bya dating bino ku sites ezo. Byaddala.
simanyi oba ennaku zino bikyaliyo naye luli babeerangayo nze namufuna n'ogenda muli n'oteekamu details zo noli n'akuweereza nga naye asaakinga okumanya byali bya ddala edda oyo Omumerika yampeereza ssente nga tandabangako najja Uganda okundaba nampa credit card naŋŋamba lya ssente nze kasita omwezi guggwako nezijjako operating expenses kusasula nnyumba mmotoka biki ezisigadde kadi gobeera naye olya ssente by that time nga ndi fala simanyi na bwe balya ssente naye ssente zibeerako nga ssente tozikozesa ngamba nja zikozesa naye nga simanyi bwe balya ssente one time yantumye ewaabwe Nairobi oba nali ntutte ssente oba nali ngenze kukola ki nensula mu 3-star hotel lwaki wasuze mu kawooteri bwe kati lwaki wasuze mu wooteri nnene naye nga sibimanyi ssente aziyina weziri naye fala sibimanyi kati anyway mbeera n'oyo tukola ne upgrade nali nsula side z'ekitintalaawo nzize ntinda that time bano abawala abakalaba ebya apartment 2012 nali nsula mu apartment ya mitwalo 6 egye Uganda ebiseera ebyo yes ssente zaaliwo sente zaaliwo emmotoka agiguze omwana amulabirira bulungi ategedde nti olina omwana yes amwagala nnyo nnyo era kati awo nangamba nyongere ssente mu business mu cafe kabugezi nengamba okolawo business endala just in case netwe kutandika idea ya studio netukola studio era nekola bulungi nga wennaga studio yaki photography and filming okay olwo kamera zo zifunye zava mu America nezijja bazireesa omwami aweereza okay ebikola byonna obiyina rent amusasula asasula eri ku cafe neno ku studio no just ku studio wokka olwo cafe evudde mu kifaananyi cafe gyendi ninayo omuwala nkolerayo kati amaanyi nsinze gateeka ku studio kuba mpya nino strategizing okutegeka ebintu lwaki studio mu byonna bye walowoozaako okukola kuba nze nkola market research nemmanya kyekitambula okay that time mu studio nga tuyinza a week ekitone ennyo nga tukola $2,000,000 one week so that time esente ezo zaabeeranga nnyingi nnyo omwezi okubanga olina obukadde 8 ku 10 it was big ebiseera byo studio yaliyo bagiyitanga batya photogenics wabeerawo n'endala yalingawo emabega nga wali Nandos nga ze ziriwo studio zirina kamera ez'omulembe zitegeerekeka abalala bonna nga balina zavvu so yokuleeta cameras okuva mu America na biki ebyo byonna so nakibala nti eyo kati business yeriwo yekola so n'ogitambuza kitegeeza Uganda ssente wazifuna mu biseera ebyo ng'oliko n'omusajja afujjirira obulamu nga butambula tuddeyo katono wali ku sites zino ez'okufunirako abantu abaagalwa kitegeeza omuntu olina kubeera genuine ng'osubmittinga in details just yourself tokola bya kiyaye kuba abantu nabo si bafala they can see through noga kati ono omuntu ayogera bwe biti aweereza ebifaananyi bwe biti oyo omuntu type ki okitegeera naye ng'ebyaddala omuntu asobola okufuna that is nga tubala gwekiseera kyewakikoleramu idea ogijjawa nti kangende ku site kuno nfuneyo omwagalwa anti nga ndi mu internet cafe naba abantu bajja okusaafinga naba byebisinga obbanyumira kuba bwe mbeera wali mu admin console namanyanga nti kati lujja ali ku bino neno okulaba abantu abajja bakola bino balekako ebifaananyi bwe biti engamba nange kambigezeeko and we mbaserabidde that was the trend back then abantu bagenda nnyo ku site ne banoonya abaagalwa ate bayagalanga nnyo abazungu ye bannekababuuze fulunga twabakola ki abaawana ate nga mulina ssente omwavu affe noolaba omukyalo omulungi tuli wano abasajja tuyimiridde n'atulekawo n'agenda omanyi omuntu okuyima mu America nakweza $5 ng'oli wano e Kampala si kyangu gwe ng'ozivungisa ng'omanye ssente ezivaamu ssente empitirivu naye abaana bayagala abazungu nga buli mukazi gw'osanga agamba njagala muzungu oli yagenze ku internet yafunye omuzungu so wetyo twafuna omukisa n'owaffe n'afuna but he was Kenyan American yali muddugavu naye nga
yasoma engineer center weziri. Okay. Yeah, so netubera awo naye kati era olusansa saalwange luno abantu mbawadde emirimu abamu bali kati omu yali mukyala wa mukwano gwange yali ansavisingira ebyuma ku cafe wawaliwo photocopy printer bikyebe binding ngamba mukyala wange yamala okusoma naye talina mulimu muweeyo ku mulimu ku studio konze tewali buzibu ajje kati then okunoonya bano aba camera na biki ebyo references nenfuna kati mba ndi awo n'omwami yennyini nangamba alina cousin we wano yasomera Uganda naye muna Kenya. Okay. Naye tannafuna mulimu kunza ajja nnyambeko ne ku accounting kuba ndi cafe ndi eno neetaaga okutereeza transparency y'essente zitambula zitya waba yasoma accounting kirungi nnyo ajje. Saamanya nti abantu be neereetedde ate misege bande abooluganda tebaali ba Luganda. Connections ez'abantu bentambuliramu. Okay. No wennyini cousin w'omusajja byonna byendi nabo nga bye baagala ate saamanya kuba sina muntu gwe nali mpisa bubi naye bo baawulira nga nze nina okuvaawo ate bo babeera ekyo nze kye nnali. Okay. Newabeerawo engeri y'ensasagge naye nze nzikiriza nti osobola okuntwalako byonna naye kasansigala nga nkyali mulamu nensobola okweyongerayo. So mu bantu bewaawo emirimu waliwo abajja okukulwanyisa bonna beekobaana ne bannwanyisa ng'olwo bamaze okutegeera soosi ya ssente gye ziva kuba yajja n'okujja omugagga yajjako ne wano kitegeeza ekyo ekintu kiri common nina abantu bangi bendabye nga bakaaba mikwano gyabwe over abantu ababasponsalinga kati bano abaana abaawano n'oli omuwala omunnakenya bagamba omusajja abakazi abaganda balogo nnyo yakuloga kyova olaba omuwa ssente bwe zityo nga bw'osanze tokyategeera oli muloge kati naye n'awuliriza ebyo ebiboozi n'ate n'abeesiga nnyo nze bannaaye siri wano kulwana okitegeera emmotoka ebisumuluzo biibyo ne kaadi ne bizinensi ye yali yangamba totawaana kukola nnyo bw'onookola nga tebikola makulu nga tugenda e California bino nga tubireka neyo bizinensi giregistering mu mannya go kanze for me being honest and fair nga ngamba tukole 50-50 era olwatuuka okwawukana nga amaanyi tugenkanya okitegeera naye nze ne ngamba it's okay wadde 50-50 byonna nabyo bibeere kanzireyo kafe ebyo ne mbireka nenzirayo kafe eri ku mulimu gwo naye abantu ab'emitima emibi kye baakulira balaba ate enkoze ebyo bwe bityo basigala bannwanyisa lujja nali sikkiririza mu bintu bya kirogo nga tokkiriza mu ddogo nga era twali nnyo mu church nze okuva obuto bwange nyimba mu Sunday school njagala nnyo music nyimba biki nkulidde mu kusaba kati ng'omuntu bw'ayogera eddogo sibitegeera abaana bandoga abo ne bansindikira amayembe ebyaddala omanyi otya nti baakuloga kati egye nali mbeera entinda ku apartment mwalimu apartment 5 nkeera ku makya ssaawa 12 era nzija kukola bonita kusaba ne pasita Kayanja nendyoka ngenda okukola nzigalawo ssaawa 2 nenzirayo eka kati ebyo ebiseera ebintu ebyo bwe byabeerayo amayinja nga gakuba ku nnyumba yange yes kati omanyi nga zino tipa ezina amayinja amanene ag'omusingi gwa kalina bweba ebinudde bwetingeeyiwa sound gye gakola yes that happened nengamba naye bano abaana ndoza bakola effujjo kati mwalimu askari nembwa njagala okola funo wa LOC ne police mukole ekikwekweto mukwate abaana abo tubasibe effujjo liyitiridde bakola ekikwekweto ennaku 3 tebafunayo muntu naye nga amayinja go gabeerawo nga gogawulira nga nze ngawulira naye nga asikali agawulira bw'ayingira mu nju yange agawulira naye ebweru nga teri agawulira yes bannange eno hora n'alyoka ngamba kati eddogo ndooza lirina amaanyi gaalyo kuba ekibuuzo ekisooka kye twandibadde twebuuza go galiwo agakuba kuba gandibadde gali ku mabaati ne mu luggya ekyo kyajja luvannyuma nga wesanga na weeks 3 nti ye geegaliwa agakuba nga tegaliiwo omusajja nangamba omanyi madamu ebintu byo biganye biri mu sayansi sinange sijja bisobola askari yes
kati kitu kyantiisa nnyo ne ngamba oh so it's not about the property and the money, it's also about my life, maybe it's a spiritual thing. Kyantiisa nnyo when salirawo ne ngandooza nve Uganda. Nyongera okubajjukiza nti tulina omukyala Veronica Nabosa awangaalira host ya Vienna kola ebizigo ebirungi bino. Sikola nsuubula busuubuzi. Wasuubula. Bozi ogamba nti akola ebizigo aba atabula. Ntabula mu bucket. No, I only import premium brands that are internationally recognized and certified, like omutindo gwa waggulu nnyo. Okay. Ebizigo byentunda si bye bino n'ogenda mu supermarket e London oba New York n'obisangayo. It has to be a particular shop. Okay. Biba Korea ebya skin, then eby'enviiri America. Oh. Katika kano ka black sugar kabeera kaki? Mask wash off. No, exfoliation. Mask akujja olususu lwaffe buli dakiika ne wetuli wano luli mu kukula. Kati oba oyagala okushana nganze bwewagambye. Yes, ebyaddala tolinakyo. Yeah. So okujjako olukuze olaba emisota bwegyeyubula oba emenya olina okujjako olukuze olupya lusobola okuvaayo nga lushininga. Okay. So this is exfoliation and it's mask wash of kyezawukana ne scrubs and a scrub nti yo ebe ekozesa not the physical properties but the chemical properties. No, I'm not talking about added chemicals. Naye nti bwolaba ekikajjo China chemical properties, China ne physical properties. Wadde nga tolina kyogaseemu. So katono black sugar akozesa sukaali w'ebikajjo naye with the chemical properties ezibeera mu kikajjo. So ogirekako eddakiika 10 yo nejjako olususu biki olwo olukadde okulekako olupya. Kati ate yo scrub ebe ekozesa physical ebe ekozesa physical properties nti ogikozesa instantly gwobe okola ng'ojjako. Okay. Webintu ebikola. So ayina ne products enjala nnyingi ajja kuba zituyisaamu mpola emu ku emu osobola okuba ng'omanya the beauty eri emabega wa products zino na lwaki weetaaga okuba ng'ozikozesa eri omukyala n'omusajja atulaba n'abaana nabo balina products ezaabwe. So n'ennamba y'essimu weeri awo wansi osobola okubeera ng'ateera omucontacting omukyala ono n'abeera ng'akuwa details n'engeri gy'osobola okuba ng'ofunamu products zino. Kakati tikyatwegatteko wano. Company eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 ssente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe. Nsanyuse nnyo okuba nti ndi ku puroguramu eno. Amannya gange nze Kirumira Vincent nga mpangaalira Kyetume awe Mukono. Mbadde omusomesa okumala emyaka 4 kati am retired teacher. Mawummula. Obusomesa mu Uganda obusanze otya era buli mu kifaananyi ki mu myaka 4 gy'obumazeemu? Obusomesa ffe twasomeseza kubanze natandika okusomesa mu 1985. Obusomesa bwali bubi nnyo nga gye nkomye kubanga omusaala gwe twafunanga ng'osobola kugulamu ebigato twabiyitanga Joseph. Ebyo ebiwunya n'oteekamu Joseph. Yes, ng'omusaala gw'ofuna gusobola kugenda kugulira ekisaati kya bitunda bikadde muki
mukatale ngababituma amanya twabituma amanya kulaba naye nga ekikulu ekyo tekyalinga kikulu ekikulu kyalinga osobola okuyimirira mu kibiina n'okola ki n'osomesa otherwise senga wobanga tekyali ekyo otherwise obusomesa walinga tobusobola kuba ffe twasomeranga obusomesa nga tosobola kwogera ku kyalo nti nsoma busomesa nga bakwewuunya gwe engeri gy'omanyi nti obusomesa bubi naye ate obusomera ota naye nga sometimes it is a call ebera calling osomeseza ku masomero ameka someseza ku masomero 3 nze nasooka kusomeseza ku Nkokonjero Demonstration School gyetwalabaganya ne muwala wange oyo then nenzirako nensomesa ku St. Kizito nakati aba RC then eri okusatu kwemalidde baliyita St. Paul Boys School Nkokonjero experience yo wetambulidde nazire eri mukyala Veronica omusomeso ono omuntu ajja kwebuuza lwaki ali wano olwaleero lwaki okomawo Uganda n'ogamba nti ninayo omuntu ali special mu bulamu wange n'ogamba nti twetaaga okuba nga tumulaba well emirimu gyonna negitali gya busomesa ennaku zino abantu bakola kufuna ssente naye ekiri special about Mwami Kirumira ngera bwayogedde nti yali akola mulimu because it's a calling nakyagala nnyo nti bwe nali ensoma Enkokonjero ng'obulamu buzibu I was a good student naye nga ndwala lwalo lw'embeera ey'embi at one time embeera yalwako ebbanga ddene nendwala emisujja obujjanjabi nga as I said negligence si bwebwe obumatiza missing okusoma nakwatibwako nakwata sente zize nantwala mu ddwaliro eddene St. Francis Hospital Nkokonjero ne banzijanjaba bansanga mu malaria ne typhoid na biki naye okuntwala awo kwe kuwona nenziramu obulamu ne bubeera nnomo nga taatawo waali naye omusomesa n'ayamba ng'alaba obulamu bubi nga tebitambula omusomesa tutunulira akaseera kweyambiramu omuyizi wo mbeera ki yakukwatako kiki ekyo ekyakusikiriza okugamba nti koyambe omuyizi mu mbeera gyali ayitamu kakati embeera y'obusomesa experience gyengifunyeemu ebintu bingi nnyo tubikola nga sometimes tomanyi lwaki okikoze naye kati nganze engeri nze gye nnakulamu obulamu bwe nayitamu bwonna mu butuufu nze okuyamba yafuuka mbeera yange kuba nange emabega singa tewali yannyambako nandibadde sikola ki sibeerawo kuba okuddayo akatono nze nazaalibwa mu mwami baali bamuyita Kirizesto Mukamya baatuzaala mu bakazi 6 twali baana bangi over 20 kati okay yali akola buzimbi naye nga tasobola kutulabirira ffenna ate nze mange yansuula nga wa myezi 8 kati abo bonna bye nayitamu kwali kuyamba kwa Katonda kati buli lwe nalabanga nga kyetaagisa okuyamba wadde sirina kyali kinneetaagisa ate for the case of Veronica yali mwana amanyi obulungi okubala nze mbadde omusomesa w'okubala myaka 4 buli musomesa subject gy'asomesa abeeramu n'abaana bayita abaana be gwabanga waanaasomesa nga taliimu abatasomesezza so that was the case for Veronica Nabosa yali mugezi nyinza okubulira nti kati nze we nasomesanga okubala nafunangamu abaana abekiseeringa n'ogamba abaana kino we mba mmaze okusomesa sometimes oyinza okuba nga totegedde gende wa Veronica gende wa Tamale gende wa Mpalanyi gende wa Gundi onfunaawo era nga mbagamba nti nga ngamba class bw'ogendeyo abatuba ne batukuyamba ate nga yakituuse jangu opere era nga ntuuka mu kibiina n'enkutulugunya lwaki twayambe ki munno ompuliriza kakati Veronica ate yayitawo olw'ensonga nti buli gwe wasindika nga nti genda bakuyambe nga mu kifo ky'okugenderera abala kuba baali bawerako amanyi okubala bagendanga waani wa Veronica kati waliwo ekiseera kyekyali nga Veronica tali mu kibiina osomeseza concept
kakati bwebagamba nti genda bakuyambe ate bagenda eri oli atabadde mu kiki mu kibiina kati ava mu dormitory gye yali ajja akubuuze omusomese agenda akole ki kubajjukira nabagamba nga togezanga n'okkiriza nti kino kinnemye kuba na gurupu gye nalondangamu togezanga n'ogamba muno nti simanyi instead jangu nkusomese ogenda osomese munno gw'ofunamu okusinga oli abuuzizza kubanga gw'osomye to an extent of teaching that concept to neighbor kati ng'erajja n'omusomesa n'agenda n'asomesa bane naye ng'ajjukira mu kibiina teyakoze eki teyabaddeyo so kyendowooza nti oba kyekyansindika naye nga siyinza kujjukira bulungi ekyo kyekyakola ki ng'ogase n'obulamu bwo naye bwe yayitamu ku mbeera gye yasomeramu nga bwatugattidde obulamu taata bwe yali naye embeera ya ssente na byonna wagezangako okwogerako ne taata we obutuufu osinza kulimba kubanga nzijukira bwe baali baleetera gundi baali baleeta Veronica bamuleetera mu P7 Veronica alina omukisa kubanga by that time ffe nga tetutwala mwana mu P7 gwe tutasomeseza mabega omuzadde yajja aleese omwana tumugamba nedda tumuzza mu kyamukaaga ko Veronica ati master nze nsobola titumuzza mu kyamukaaga polisi eyawano ffe tetutwala abaana baffe tubajja mu kyamukaaga tetutwala mwana webweru era bwe kyali mutuufu Veronica nga bamuwa interview tugenda ogitunulamu nga mutuufu akola ki ajja kusobola kati bwati bwe yayingira mu kibiina kati nga by then demonstration school Nkokonjero yali day school naye nga tewali primary school awo okujjako Nsuwe boarding school nga tewali Stella Maris nga tewali ssomero lyonna lyonna lisobola givuganya mu performance era emirundi egisinga olumu baatusinganga bali aba boarding ffe ne tubasinga kuba yaffe yali emanyiddwa nga day school naye waliwo ekiseera we kyatuukira nga obutuufu tetusobola kompiitinga okujjako nga tusuze n'abaana baffe so ne tuteekawo ekisulo nze kyenandiise ekyekimpatiira ekitalina ekigambo ekitali nti kirina ebyo ebisaanyizo ng'ekisulo naye abaana baffe baafuna luumu mwe beebakanga kati Veronica zze okusoma bagamba muzeeyi we nti munnange nno wano oba oyagala okusoma omwana alina kubeera mu kisulo nze bagamba this is a day school naye ate ng'akimanyi bulungi waliwo n'abaana abalala baali basomerawoko nga tubeerawo nzijukira first day yasoma lwadde kadde we yalaba banne abasulawo enkeera yajja namukeeka gwe namufaliso naki timasa nzize mu kisulo netunuulira Veronica waaliwo abalala naye ng'ate famire zaabwe kubanga ensonga Veronica gye yavanga kumpi be baalinga baliikiriza essomero erya demonstration buli mwana yavanga ensonga mutuufu nga mulungi nnyo era twebuuza lwaki Veronica azze mu kyamusanvu kuba bali baatujoyiningira nko mu P4 ne tulyoka tubateekamu ebyaffe so Veronica oyo mbulira ku moment eyo nga zze n'omukeeka gwe ffe yatubuulira yeewanana bwewanyinga wazze mu kisulo oleese ebintu byo nti ye madamu obimulaze mbitadde mu ki mbitadde mu dormitory logenda okukizuula aleese mufaliso aleese mukeeka gwe na bulangiti naki nasuuka kinaakola tutya obuye ng'asoma ati enno nga tekimukwatako waliwo ogamba nti oba waliwo okugaira obutuufu nze mwebaza kubanga omwana omuwala nze njogeramu experience oba abaana bensinza okuzaala bawala omwana omuwala tawerekeka naye ye Veronica yeewala okuswala yalaga obuvumu yeewala okuswala najja mu banne ate ne bamwagala nnyo oba kiri okuba nti yali obonga akola ki ayina kubanze mu baana bensomesezaako abaana abasinga abawala baalinga batya okubala era mu butuufu mu life yange nsomeseza abaana babiri
Nabbosa Veronica n'omulala bamuyita Kintumaliza. Kati tutuuka mu kibiina ono gwe twali tuganye okuteekamu nga tugamba azze mu P7 tuyingiza abaana ba P7 yajja n'akompitinga n'abaana baffe era by the end of first term nga y'omu ku babiri abasinze aliwo akalenzi baali bakayita Mpalanyi Simon naye akamanyi bulungi omu bw'ataasinganga omulala ng'akola ki ng'asinga naye kyemujjukirako Veronica nga tayagala musinga ng'ekyokumusinga kibadde ekyo kirwadde nga kimulwalizaawo netugamba naye era ojja kuguma kubanga zino mistakes zo z'okola senga oyagala okusinga era zonna wandibadde tokola ki tozikola n'oyita era kyemujjukirako nga mu kubala wamalanga okusomesa n'ogamba banno nti mukuŋŋaanye ebitabo nayina platform awo wemakingira ebitabo ku kibiina kyange wansi awo kuba nayinanga bingi nasomesanga ne P5 nga nina okugenda okukolako ku byange kati nga saagala kubitwalaka kakati ye yabagaana ekyange temukikuŋŋaanye nja kitwalira master olw'ensonga nti ye mu kitabo kye nga tayagalamu ka course era mwalinga mu makinga nga omakinga naye akulyawo sigamba nti anaasanga ekitabo nga mazi kimakinga omusuulenga omubuulire naye nga jjukira kati omakinga n'alaba kino kituufu n'alaba buli lw'osikatira nga master kiba kigu tokisuula mumale okukiddamu tokisuula mumale okukiddamu nga tekabeeramu era nga tekabeeramu ddala nga ne waba naakiddamu emirundi 10 amala kituuka n'akola ki n'amanya nti kyayiseewo tugamba ekyo kyamuyamba nnyo okuba nti nno abeera eva waggulu kuki ku ntikko kakati mwana munne y'omulenzi yalimu obanka yite conservative kubanga we yajjiranga ye byonna yabasinga ne waatasoma ne waakola Simon Mpalanyi ye yali yava Kampala naye Shimon School demonstration najja ali bulala another level nga tayetaaga kusoma naye ng'ayita buyisi Veronica yatuyamba n'amuteekako competition era njukira Piero we yajja Simon yasinga then Veronica n'akola naddako kati mu mbeera bwetyo nga era we yankubira essimu n'aŋŋamba nze gundi ani Veronica nennyasijjukira Veronica we yaŋŋamba yambuya nenjijukira Simon n'omwana omuwala gwe yakompitinganga naye kuba abantu osomeseza bangi abaana by the way I'm not the only one from my family yaffe ey'endiga ey'ensonga gye tuva more than 20 people muno mu Kampala abali mu offices za waggulu nnyo some of them international offices naye abaana before the boarding school gyagambye yekimpatira batambulanga mile 7 okuva eri ewaffe ensonga okutuuka enkokonjeru okusoma yes but always cream de la cream basatu abasooka babeera mwebali mbasomeseza bulungi in fact kati girawo ddala kino tusomedde mu masomero mangi tubadde n'abasomesa ab'enjawulo waliyo era n'abalina bye batukoledde naye kigambo kubajjukira at this stage of life Veronica kyewuunyisa tukumbuli ekikumotivating anoga nti nsobola okusigala nga nzijukira omuntu that's me era abantu abatamumanyi be bambuukirako ne bakola bino na biri naye abantegeera ate bantegeera nnyo nti ndi muntu waddala I always tell people saagala quantity y'aba friends I need quality because I invest a lot bwe mbeera mu relationship nteekamu njiwonya omubiri okitegeera so abantu mikwano gyange abamu bennina primary school high school oba ne mu bukulu myaka mingi nkuuma emikwano okitegeera kwanzijukira nnyo n'obuntu obutono abantu bwe bankoledde kinsigalako okitegeera so kyeyankolera kyemmanyi kubasomesa tubajjukirako yali akuba kibooko yali mukambwe oyo nga bw'obeera ne bupuriza alaawo takukkiriza mu class yes but for him it's different totera kubisanga ebyo nti era agamba woba oli mulwadde ddayo ewammwe ddayo eka oli mulwadde oleme kulwaza banno kitegeera ne nakutwala mu ddwaliro that was something different wow
ekyo si kya bulijjo bannange mukoppe ku bintu bwe bityo abasomesa tubatuma zinnikineemu kwe tubatambuliza ne tukomaawo anenda kuzino waliwo omuzeewo gw'okusobya ku student pupil in fact nakyo mbadde era nyina okukikubuuzaako ekyo nti olwaleero nga bakyakwenyumirizaamu waliyo ate abasomesa abalala g'osanga nga ye n'omuyizi birala nga bwe tuddayo okubijjukira bikaabya ki ekibatuusa abo ate mu kifaananyi ekyo gwe n'obeera nga tosooka okumanga omuzadde kuba tubamanyi nga bazadde mu butuufu oba eba nkula ya muntu wakati nze nga kunze nti bwe nava mu college natuukira mu demonstration school that school was meant to be a girls school essomero lyali ly'abaana bawala era mu bibiina byaffe bye twalinga nabyo nga osanga 80% bawala ng'ekibiina bwe kiba n'abaana 4 ng'abaana 3 baba bawala abaana ndowooza nga 10 baba baki abalenzi kati nze omulimu gwange nagutandikira mu kusomesa baana bawala deni nenerabanga parenti mu kujjukira ticha waffe omulungi eyatubeererawo ogenda kubanga okikola otya kwa in picture ndabira ddala nga bino si byakusaaga kiva ku mutima okuvira ddala ku kkolo gye nafuna ng'ogamba nti musomesa wange weetaaga omulabeko omusajja ow'omuwendo omusajja omuzira omusajja eyambeererawo omusajja yakola kino okitegeera byonna yabyogera dda so ogenda kukola otya okulya nti essanyu lyetukulaba ly'oyina munda okusiima kw'olina ku mutima gwo kuvayo eri omusomesa kati ekyo tekiyinza nga bwagambye nti abazadde tulina 3 tekiyinza kukoma era obeerawo ng'omwana buli ssaawa eri omuzadde n'omanya nti Christmas n'omanya nti Easter n'omanya nti olunaku bwe luti so siyinza gamba nti it's a one off because nange siri one off my life is still continuing buli wafuna achievement nezijukiramu emabega olugendo nengamba omuntu bw'ati kitegeera kyamuwendo nnyo omusomesa eri omuyizi wo n'obulamu bwe nga yebufaananye nga akula n'obwo bwewalabako kiki oyinza okuba ng'omugamba naddala eri bazadde be kakati omwana oyo nze kyemmwebaza nti ekyokusooka nagambye nti yalaga obuvumu n'atya okuswala n'asobola okusoma mu mbeera gye yasomamu gy'amaze okunnyonnyolako ekyokubiri era mmwebaza okumanya obunafu n'amaanyi abazadde be bye baayina kubanga abaana abamu ayinza okugamba nti oba tata tanfuddeeko sijja kusoma oba maama tanfuddeeko sijja kukola ki naye yamanya obuzibu obuliwo naye nga maaso alina missoni era Veronica nkwebaza nnyo okutuukiriza missoni eyo nziramu ekintu kino okukyogera tuweerera abaana naye omwana omuwala tawerekeka olw'ensonga nti aba ne ziyita pressure nyingi nnyo okuva ebweru ezimukola ki ezimutuukako zalina okurizisitinga so neebaza Veronica okurizisitinga pressures ezo kubanga omwana omwagamba ajja kufumbirwa Veronica si mubi ontegeera ye mwalamu ayalabika bulungi olaba ne waali alimu embaga kati kuba waliwo yantuse n'agamba ye nsoma noonya kubeera bulungi nakinoonya kaŋŋendi nkuli ebyange naye olw'okuba yalina mission nkwebaza okulemerako ate era nkwebaza okukuuma omutindo nze nsomeseza emyaka egyo gyonna gye nkugambye abaana ababa waggulu eri ku bba those junior children bannange tebatera kuyitamu simanyi lwaki bamaliriza bubi musomesa tubuulire simanyi bulungi nange abaana batera okusucceedinga they are these mediocres gosanga professor balina masters akulira biri which is unique kugundi ku Veronica Veronica eno nze gye namusomera yali omu ku bagenius ate era n'asemba ng'akikoze eki akikuumya omutindo ogwo nze neebaza Katonda neebaza n'abazadde okay omuzadde oyinza okuba nga alina obuzibu bwe yakuteekamu naye one time ayinza okuba alina ekigambo kye yakuteekamu oba sometimes ne kwe tuyita okutulugunya kw'omuzadde
eba shaping oli gwolabanga gwatatulugunya amisinga that hardness enekuyamba okufuna kiki kyokola ki kyofunye olwaleero. Good teacher. In fact, nsomesa simulabanga nkubuulira ebyaddala. Absolutely. And you know what? Nali nkyali muto nga ngenda kusomera eyo ku Wampewo Primary School. Nzijukira nga tutambula awo. Ewaffe twali bulungiko kati okukira ku baana abalala mu ssomero eryo. Nze tusomera mu ngatto ne baganda bange. Naye, I don't know, watuuka nga kusomero nga baana tebalina ngatto ng'owulira oli out of place. Nze kati ntuuka mu kkubo ne nzijjamu. Nzizaamu nga natera okutuuka awaka kuba we ntuuka nga sizina baba bajja kunkuba. Ziriwo engatto. So ng'ekizikuggisaamu oyagala faanana nga bali abalala. And then but nzijukira nga tutambula awo mu stretch n'abaana abalala nga nzigyemu engatto. Nga njogera nze njagala bwe mmala okusoma primary ne nkola O level ne nkola A level ne nfuna degree yange esooka ne ngenda ku masters ne nkola PhD. Nga simaina oba bibana bitya mbyogera bwogezi kubanga mmanyi linear line bwekyo bwetambula. So but at this time nesanga nga nina PhD. Wow, kirungi nnyo ekyo. So okusoma kwa Bukyala Veronica kugazi asomye n'asoma wadde gye yatandikiramu wuliddeyo. Nenga omusomesa watugambye ebimu bijja mu bulamu nga bikushapinga bushapinzi. Byonna taata bye wakolera Veronica tubyebaza. Byonna Katonda bye yayisa mu Veronica bwebaza nti kuba olwaleero ali mukyala eyeeyagaza. Nga bwe nabaga nti emboozi negenda kubeera mu bitundutundu. Ekitundu kye tubaddemu kibadde kya bulamu bwa Veronica wansi ng'atandika okusoma obulamu bwe bwali awo ng'akyakula. So tugenda kubeera nga tutuuka mu bulamu bwe obw'okweyiya naye nga mbagambye mulimu n'okusoma okw'enjawulo kuba okusoma kukyagenda mu maaso. So mukkirize omusomesa tumuteere wano. Simanyi oba oyina akagambo akakuli ku mutima naye ke tuyinza okwagala okuwulira gy'oli nga kabalansinga eryato ku bye twakawulira okuva eri muwalawo. Kati nze kyengamba mmwe abatuwuliriza njagala tumanye akagambo kano omuzungu kwe yagamba nti life is what you make it. Obulamu buli ekyo ky'obuteekerateekera. Obulamu buli ekyo ky'obuteekerateekera. Ke bayitaako obuntu kali mu ggwe okazaalibwa nako. Kati ebikuliraanye naye wennyini gw'olina okukola ki okubikuza obuntu obukulimu okubukuza okutuuka w'oli. Ate n'ekirala buli ssomero ly'osomeddemu lyonna osobola okuvaamu n'okola ki n'ofuuka omuzira. Kuba kati gwe twogera naye Veronica kati consultanti ndowooza siri mukyamu okuyita profesa nti yasomera eri Bukunja ani Kafeero gye yayita Bukunja Mukyagwe Bukunja Mukyagwe naye kakati yatuuza ganga y'Abazungu nga y'omu asobola okubasomesa era y'omu consultant kwe balina okwebuuzaako. Abaana abawala emirundi ekisinga mwenyooma gwe omwana omuwala oyina obusobozi sometimes n'obusinga omwana omulenzi naddala ennaku zino osobola okukola kyonna nga ani Veronica Nabbosa bwe yakola ki bwe yakikola. Nze njagala tumutwale ng'ekyokulabirako. Mwebaza okuba nti asobodde okujjukira nti eyo mu kyalo eriyo omwami gwe bayita Kirumira Vincent yamusomesa batono nnyo kubanga abalala bwe twasomesa ayinza okukulengera n'akola ki n'akwekweka n'anyumya bunyumya nti namulabye wali ku street. So n'essanyu eringi Veronica nkwebaza okuba nti wanjukirira gye ndi ate nkwebaza nti ebitonotono bye twakuteekamu bikufudde ky'oli kuba wasobola okubiwuliriza kulwa Katonda n'ensi yange. Kampani eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya
bya butonde n'akawowo akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere osobola okusasula ng'oyita ku paypal apple pay google pay credit oba debit card western union moneygram oba okuyita mu bank gwali e bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu my hive shopping mall vienna austria ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala tukubireko oba tufune ku whatsapp weekwata ebizigo ebya wildlife millions eu era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe